Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya National Environmental Management Authority kitegeezezza nga akaveera bwe kali akamu ku ebyo ebiviiriddeko ekirwadde kya kkookolo okwegirisiza mu bannayuganda ensangi zino. Okusinziira ku bakungu mu kitongole kya NEMA, akaveera kano kakolebwa mu mafuta ag'obutwa era nga singa kaba kookeddwa oba ne kateekebwa ku kintu kyonna ekibuguma kaba kavaamu ebikkakka n'ebifuta ebiviirako omuntu okulwala obulwadde bwa kkookolo. Akaveera bw'okateeka ku temperatures entono, either okafumbisa, either olikakumisa sigiri, either okatwalamu ekikomando waka, akaveera bw'oka subjectinga ku temperatures entono kalwerizinga obutwa, ate obutwa obwo bugenda mu mmere. So katugo oba olya nga tomanyi mwaka ku mwaka oli mu kwongerako ku levels z'obutwa bw'olina. Mu myaka 30 ojja kusanga nga oli mu kureportinga nti olina obulwadde bwa kansa. Abakugu bano era bennyamidde olw'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okugootaanya emirimu gyabwe nga beekwasa ensonga ezeekuusa ku nsimbi eziva mu buveera n'abantu abaweebwa emirimu mu kampuni ezikola obuveera. Bano era bawanjagalidde gavumenti okuddamu okwekenneenya ensonga ezeesigamwako okuteekawo etteeka erikugira okukozesa akaveera. Era ebitongole byonna ebivunaanyizibwa okuteeka etteeka eryo mu nkola nabyo bikola emirimu gyagyo nga bwe biteekeddwa. Nga waliwo abantu oba institutions endala ezaali zirinamu interest. Akaveera kano kali mu kukozinga these non-communicable diseases nga cancer. Eggwanga liri mu kuteekamu ssente nnyingi okugula eddagala ery'ensimbi ezawaggulu okupreventinga cancer. Kati baba Ministry of Finance ne bakitwala mu Parliament ne bagamba akaveera gavumenti ekawere. Mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya kkookolo, Minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nga bwe yafuna ensimbi okuzimba eddwaliro lya kkookolo e Mulago erisingira ddala obunene okujuna amawanga ageegattira mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa. Twafunye obuyambi kuva mu African Development Bank. Tugenda kuteeka Cancer Institute ku mutindo gwa East Africa. Era ligenda kubeera Regional Center of Excellence mu East Africa yonna. Minisitule egamba nti eri mu nteekateeka z'okuzimba amalwaliro ga kkookolo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobozesa abantu b'omu bitundu ebyewala naddala ebyalo okusobola okwekebeza. Abantu bonna tebasobola kujja Mulago. Ab'Embalala, Abaluwa, Embale nabo tugezaako okuyigiriza abasawo baffe be mu regional hospitals era tutaddeyo n'eddagala tutandise n'Embalala ne Aluwa era n'amalwaliro gonna tugenda gatuuka mu kulaba abantu bafuna obujanjabi kumpi n'abantu gye babeera. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu, bannayuganda 3 ku buli 10,000 be balina ekirwadde kya kkookolo era ng'eddwaliro lya kkookolo e Mulago liweza abalwadde abasukka mu 1,000. Kaweefube w'okujjanjaba ekirwadde kya kkookolo ng'akulembeddwamu National Cancer Awareness Association n'ebitongole bya gavumenti gwakumalira ddala ennaku 5 ku Uganda Museum e Kamoocha okuva ng'ennaku z'omwezi 26 okutuusa nga 3 omwezi guno ku bwereere. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. Nakalema Grace, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.